Nyongera bajjukiza nti Jibuke takoma ku kyakutunga butunzi wabula n'okuyigiriza abaana abayigiriza so nga ngezaako okulwanyisa ebbula ly'emirimu mu Uganda wabula nga mbategeeza nti ate ennaku z'omwezi nga 8 ekigenda okubeerawo tuli mu kugezaako okulwanyisa unemployment mu Uganda naye nga kola olunaku ennaku z'omwezi nga 8 Desemba nti etoffaali ly'ogenda oteekayo ligenda bba liyambako ku mwana ow'obuwala oba omwana omuvubuka ali eyo yandyagadde oyiga nti Jibuka asobola okuexpandinga tufune ekifo ekinene tusobola oyambira n'abantu abawerako ennamba ng'ewerera ddala so nyongera obbajjukiza nti tetukoma kutunga butunzi masuuti ngoye zonna n'okutunga tuyigiriza abaana okukola ki okutunga so eyeetaaze buli kimu ekyokutunga masaati mpale suuti kyonna ky'oba oyagala Jibuke Fashions ye solution. CBS FM.